Watamanyi muyeekera laba vidiyo eno. Museveni yadde ne mukazi we nga bagenda kulinnya nnyonyi, n'asooka mukazi we n'asindika mukazi we abaasookayo. Tebafa babiri, tannakkiriza kumulesa ggwanga lino. Naye asooka gende, sooka yego gende bw'atuuke nga nisiriiko. N'agidde ebbali, oyo ayagala obulamu, oyo tutumuyeekera. Naye nga gye yagize ebbali. Nataka kuteekawo mbeera kulaga mukazi nti atidde. Yalengedde abuliddeyo. Nagamba yawo tubadde shida naye n'ayingira. Tabwatuka mwenna omuyeekera asobola okuwaayo famire ye azibe nga zikita kimutaasa. Omuyeekera tasobola kufa bya kisiru bwe bityo. Era soseze mukazi omugamba sooka goba osookayo watuuke nga siriiko. Omulese Uganda yensi emuwomedde bwetyo. Oyo tumuyeekera kati buddene muwoozaawoza standby generator omuyeekera taleka musika nga mu family ekituba kikulimba. Wakirawo omuntu w'ebbali olina okwemeekinga kubanga n'omuyeekera teri amumeekinga kati olina okwemeekinga. That's why nti Museveni tasobola kwandinga ova nawe obuyinza nabwa muhoozi wakira bwakyagulanye tasobola bumuwa. Kyobulamu nti nawe Museveni takoze structures n'akamuzadde ssawo mu kibiina kye era yagala bw'amala okufa ekibiina kisaanyizibwewo. Tujja kulabako NRM nga Museveni avudde mu nsi muno, tujja kugirabako ye tutumuyeekera. Tedi kyazimbe tebazimbe kitebe yayagala bwafa n'emuzimbi eryammwe. Kuba Museveni eyemeekinga teri amumeekinga. Okitegedde? Kati gwe simesima standby generator pozi nga onottamuta kitaawo tosobola kukombya ku ntebe n'akamu naye oba oyagala tasobola. Wakirabuwa omuntu omulala naye abaffe Bobi Wine ebbanga ddene bazibale mu bebitebe bye. Atulagako nti baplantinze ebu devices. Atugamba nti mu security mu SFC anebandega netuwakana ebbanga ddene babadde bamenya ebitebe. Atulaga nti baplantinze mu kino naye kuluna niya mugambye nti genda mu kifo wekiti n'ekifo kyotalowooza. Wajjukire babikoze nga maze kujjako kamera zonna system nga giggyeko. Ani yamulagidde buli wadeka devices namugamba genda mu kifo wekiti mumotoka gana yusunule mataala okede wano twatuddewo kano wekati ne bwekati akasida ketolola Museveni nenga byaketo. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange ina gyesunze obanga otuuliza mubali kwekumira ku mayingo ga Yugi Update TV. Watanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo ndowooza naffe bannange tukola ekyamaanyi okulaba nga tubaweereza wadde nammwe mu abasinga ababeerako ne mutuwuliriza gwe mukwano gwange ali Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Canada, US okolera ddala ekintu ekyamaanyi ekyomuwendo. Banange tusiba tubagamba nti omuntu nga muyeekera nga yayeekera buyeekezi ggwanga aba talinaako kyalumirirwa kebe famire ye. Kati olwa famire tasobola girumirirwa kati olwo gwe olowooza munnayuganda nsonga ki lwaki aba akulumirirwa ng'ate olaba nga n'ebyobugagga ebisimwa mu nsi eyo biggibwawo ne bitwalibwa mu nsi ez'ebunaayira bikulaakulanye ab'ebunaayira. Ne baba babbye mu ggwanga tebazimba oba kulaakulanya development bazisa mu ggwanga bazitwala mu bunaayira basobole okulaakulanya amawanga gaabwe. Ekibayita omuntu omuyeekera nga yajja buzi ng'ensi tagirinaako kalandira. Simanyi gwe olowooza kino engeri ki gy'okirabyemu naye nze okusinziira ku ndowooza zange nze bwentu wenkiyise. Kati kitegeeza munnayuganda olina okwebeereramu, olina okubanga okolanga nkoba za mbogo zijja zokka mu bunnya. Teri muntu agenda kusaasa, teri agenda lumirirwa ggwanga lyo okuggyako gweka agenda okubanga olumirirwa eggwanga lyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo era mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mbagaliza weekend ennungi. Abula gwe atannakubanga osubscribinga kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo, mweraba.